Sekebeke, sekebeke, sekebeke. Ensenda leri kunuma, alwesente, baninga. Look like a monkey. Sekebeke, wewe, tasanya kusopa na bata sekebeke. Bannaffe ab'e Kenya, njagala kusooka kubatumira kino mwebale nnyo. Mwebalire ddala, mwebale kye mwakoze ekyokulonda ekyo makula meereere. Naffe eno munnange gye tuli tuyiiya naye maama. Obubbi nga bukyuke mwanange. Abantu batubba, okwo kwegatta batubonyaabonya abatutomola n'ebirala. Kugenda okukyuka ku makya ng'ekintu kyo baakitutte. Oyagala kugenda kuyiiya ne munno ayiirijja ku ggwe, kale n'ekyo kibi nnyo. Kale n'otunuulira abavubuka abato nga bano mu kifo ky'okugenda okukola bali mu kubba bubbi. Kati byebiki ebyo bannammwe nga mubakubisa nnyondo. Wamma afande, abantu abo be baani batubuulike. Kyokka bannange obubbi. Kati olwagije nga mugenda mulumba ab'omukishenyi. Bannange wamma mubasanje naki. Abadde n'ennyondo nga eri mu mpale. Kale n'otunuulira era mujanyisanga abo. Munnange kati oyinza okwepanka ku bantu abakambwe nga bano. Olaba bakuba gwe bateebereja. Naye olwo gwe bakutte nga bbira ddala tebakutta buki. Nedda totta. Kale mukakane bannange mukakane mushoke mutubuulire ono gwe mukubanga ekyomuttale ekyomukiko akojeeki. Adangwako polisi motoka tujivuze mpaka ku polisi wagulwe pa lage nali enkoko ye. Bannange ebintu by'okutwalira amateeka mu ngalo ebyo kibirungi era naffe wano munnange kitubiwagira. Kimutwalira amateeka mu ngalo. Kyova olaba babatuje beekayunga munnange. Abaayo tebayanyisa mateeka era bagakuuma butiribiri. Agambibwa okuleeta amayembe bamuleetedde nabbi. Wamma nabbi kiki kyeweera kyolabyewo kyekiriwo. Nga Mukama yandaga bitabanganya abantu b'ekintu betangoye era tumaze okubijjayo. Kale mukulu Kyenteja, ensonga zino oziwulidde. Kiki ky'oyinza okugamba abatuuje bakolere ki? Bannange mbeetondera ebibi bye nakola kati bibe ebirungi n'okussa mu mannya ga Yesu. Kati nno ssebo omanye ekiddako ogenda kwatula bulokogi wattu ogenda kubwatula weetegeke. Kale tutandike. Ayi Mukama leero nokoleddwa ekisakyo naye ku bulamu bwange n'eri baganda bange n'eri balirwana bange n'eri abaana abasoma. Kati nno abo singa basiramuka abasajja nga beekyobye n'amayembe okuva obwenkya ate ssebo galina emputtu laba bwatunula. Ngama ashahadu Ngama ashahadu. Kamo weewaawo shehi naye bagamba nti ebintu ebimu ebitawaanya abatuuje mmwe mubishindika. Shitani tekolagana na tekobaawo shitani ginnewaayo. Kati olwo shwaitaani ogigoba otya? Naye Qur'an ekitabo kya Allah kyekisobola kyokka okugoba shaitani. Shebe ensi bwetyo bweri. Naye tugume olaba Besigye ebbanga lyonna ekyalemedde ku nsonga. Bannange bwana Besigye. Gwe munnange olufulumayo polisi n'emukwata, olugira luki polisi n'ebikwata naye tabivaako.
kale yanguwa ndaba wabimanyira okulinnya akamotokako yanguwa kako twakakuwa. You want to take me? I'm here. Why do you want to take me in those poisonous things? Take me here. This is your police van. Take me. Ogambye ki shebo tolinnya butwa. Bwana Besigye olina obukakafu. Ate ne bwona akola otya ne bwona ekwata ku ki poliisi egenda kukutwala kubanga oshusha okumenya amateeka kati ofanda omala Besigye alina musango ki. He has assaulted people. You can't how can you assault people in the DPC's office? And then you cannot come to police and start force police to do what they cannot do. Naye ne bwona akola otya bwana Besigye tugenda kukutwala ojja kugenda. Sekebeke Ense endala eri kunuma olw'esente baminga sekebeke wewe tasanya tusopana bata sekebeke